dear international community, if you cannot help us, please stop sponsoring our oppression. Please stop being the paymasters of our oppressor. If that stops, then that will be the beginning of the liberation of the people of Uganda. Thank you. Many years ago, you wrote a book called What is Africa's Problem? And your conclusion seemed to be that one of the biggest problems was leaders who overstay their welcome, who stay in power too long. Well, here you sit after a quarter of a century in power. Have you forgotten your own words? I've not forgotten my words. What I meant was people stay long in power without being elected. And the quarter century you're talking about, I've been in government, I've been elected all the time. Again, we've called for sanctions for General Museveni, and we've said that when Idi Amin did what Museveni is doing in Uganda, he was sanctioned. When Charles Taylor did to the people of Liberia what Museveni is doing right now in Uganda, he was sanctioned. When Robert Mugabe did to the people of Zimbabwe what Museveni is doing to the people of Uganda, he was sanctioned. When Saddam Hussein and many other dictators did what General Museveni is doing in Uganda, they were sanctioned. Why then is General Museveni not being sanctioned? So we are here to challenge the international community to hold General Museveni on the same standard of human rights, of democracy, and the rule of law in Uganda. Abagoberera era abamanyi omuzannyo gw'ebikonde. Akuba ebikonde ebingi si yawangula. Nayo yakuba point yawangula olulwana. Tudde misinde. Abamanyi omuzannyo gw'emisinde. Okudduka akafubutuko n'otandika n'amaanyi. Tekitegeeza nti gwagenda okuwangula race. Wandirabaze ng'adduka mpola ng'ayunze n'akuyitako nga gakuwedde. Tuli mu kaseera ka byabufuzi. Tutandise ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala onzikirize mweno video temulimu butambi. Yekka ayagala okunnyonnyoka yagenda ogiwuliriza. Waliwo etteeka eppya eryazze. Etteeka lino bw'obanga oliwuliriza n'osiriikirira bw'oti lijja mu Parliament. Lyatuumiddwa The Protection of Sovereignty Bill 2025. Kakati etteeka lino bw'olikkirira bw'oti n'otandika okusoma ebirimu ogenda kukkiriza omanye nti lirina omuntu gwe litagetinze oba lirina ekibiina kiritagetinze nga si kirala ye NUP. Mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye Solomon Kampala naye yawandiiseko ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti Museveni's new bill would jail Bobi Wine for 20 years for speaking. N'abuuza nti olw'okwogera nti etteeka lya mwami Museveni eppya lyandisiba Bobi Wine emyaka 20 mu kkomera. But why? Olw'okwogera. Commander of the military takes pride in torture, especially torturing vulnerable people like women. He was proud to post the image of my wife subdued on the floor with soldiers with guns, and he said, yeah, this is the picture when he captured Kabobi's wife, and she was forced to tell us where the husband was. I remained on the run. I mean, so much of that. It is not only happening with my wife. He abducted my bodyguard and long-term friend Eddie. We looked for him for 2 weeks. We complained everywhere until in the middle of the night he tweeted and said, don't look for him. I'm holding him in my basement and I'm teaching him Runyankole. Now Runyankole is the language of the tribe where General Museveni comes from. And indeed, when Eddie showed up, he was all shaved, beaten, but unfortunately when he was taken to court, he was not given a chance to go to the ICU in hospital. He was thrown in jail. Njagala ompulirize mu mboozi eno. Njagala ffenna tutegeere nti ani ayina amaanyi mu kadde kano
ye gavumenti, ye mwami Museveni n'abali mu buyinza nti balina resources zonna ezeetaagisa okukola omuntu kyonna kye baba baagala. Balina ssente, balina obuyinza, balina numbers, balina buli ekyetaagisa. Kimu kye bayinza okuba nga tebakirina ku kyenkanya Kyagulanyi be bantu bannansi, ekyo kiyinza okubeera ekizibu. Naye ebisigadde babimusinga. Kakati n'ekikonde ekyomunafu kisobola okuwangula ow'amaanyi singa ow'amaanyi aba azze kapaalo ng'ebintu abamiramu bibamire olw'okuba alowooza alina amaanyi. Mwanattu Dawudi yawangula Goliath nga n'abalwanyi baali bamutidde. Tukkiriza nti tuli mu kiseera ng'ebyobufuzi mu Uganda bisalibwawo ssente, money, cash, amafaranga, ng'atalina ssente biyinza okukaluubirira. Tulina ekibiina ekivuganya era ekiri ennyo ku mbiranye n'ekiri mu buyinza kye kya NUP nga kikulemberwa Kyagulanyi Ssentamu. No doubt about that. NUP kye kibiina ekiriwo. Ekibiina kino kimmiddwa ssente okuva mu mikago oba oliawo egirina okuwa ebibiina by'ebyobufuzi. iPod ezaayo zaakwatibwa ne ssente eza ekibiina ekitaba ebibiina by'ebyobufuzi munda mu ggwanga lyaffe Uganda nayo baazikwata. However much nga NUP erimu nga memba. Era njagala nkujjukize nga sinnajja kukusomera kino, nkujjukize nti njagala ojjukiremu emabega era najja emboozi eyo ne ngikola wano ng'egamba etya. Waliwo meeting eyatuula. Meeting eno ng'egamba mbu baagala okwongeza ebibiina by'ebyobufuzi ssente okwewala omutemwa gw'ensimbi oguva mu bavujjirizi oba mu mawanga ag'ebweru obutayingira mu bibiina nti kiyinza okuviirako okutabangula eggwanga. Kye ndowooza nti oba oliawo kiyinza okubeera ekituufu. Kati twebuuza mutima kimwe kirina okukolebwa. Era ebimu ku byaliwo nga bagamba bwe bati, nga bagamba nti nga batugamba nti omubaka omwaka afuna oba ateeka ssente obukadde 100 mu kibiina kye. Bw'obeera ng'oli political party ng'oyina omubaka omu mu paalamenti weewangulira obukadde bwo 100. Bw'obeera n'ababaka 5 bwe bukadde bwo 5. Kakati nga bagamba nti okuyimiriza kino ekya ssente eziva ebweru okuyamba ku bibiina by'ebyobufuzi bongeze ku muwendo gwa ssente. Mu lutuula luno oba mu meeting eno baali bateesa bongereko emiliyoni 10. Kitegeeza bw'oba obadde olina omubaka omu ng'ofuna miliyoni 10 oba ng'ofuna miliyoni 2, abadde alina ababaka 5 abe ng'afuna wali ziba 5 oba ng'ofuna akawumbi ka ssente. Kakati kino baali bakikola mu kaseera NUP ng'etandise enteekateeka z'okugamba abantu nti banaye twetaaga ku ssente. Twetaaga ku ssente ezigenda otutambuza mu kalulu. Abakulu nga balowooza nti kino waliwo amawanga agayinza okuba ne interest mu kuyingirira eddembe lya Uganda gasobole okubeera nga gagitabangula. Kati ng'abakulu kye bapropoozinga twongere ebibiina bino ssente. Bwe twongera ebibiina bino ssente tube nga tusobola bulungi nnyo okubikontrolinga
ne ssente ze tuva nazo wano, kuba singa abazungu baba bateekamu ssente kiyinza otubeera ekizibu okontrolinga ebibiina by'ebyobufuzi bino. Kati nga bw'otandika okukwata kalikuleeta yo obale ebibiina by'ebyobufuzi nga mazima we baba bataddeyo emiliyoni 2 nojja n'otandika okukwata NUP kati erina ababaka 57 nga buli mubaka ekibiina wagendayo miliyoni 2, akasente ko kabaawo era ekibiina kiba kitambula n'activities zaakyo ziba zijja kgenda mu maaso. Naye ng'ani asinga obenefitinga mwene enteekateeka eyali ereeteddwa? Of course NRM. We twogera NRM erina ababaka nga 3 n'omusobyo. Nti bw'okwata NUP erina 57 yesinga ku ludda, yesinga ababaka mu paalamenti ku ludda oluvuganya gavumenti. NRM erina 3 plus. Bw'otandika okugatta ababaka 3 n'omusobyo ng'ogaba miliyoni 2 NRM yesinga obenefitinga mwene ensonga. Oba tuli ffenna yesinga okufunamu. Ekyo nakyo kiteeka ebbali. Bw'omala okukifuna abakulu ne bagaana naye nga tujja kuba tubawadde ssente nnyingi. Nga tujja kuba tubawadde ssente nnyingi ate nga tuzze tubalaba bazimbye ebitebe by'ebibiina batulabisa ng'abajega nti mu ggwanga ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya kirina ebitebe mu regioni zonna ez'eggwanga. NUP egibalanga wiini naye abakulu baagala ginafuya okulaga nti erina kyekola. I remember aliwo ne bapropagandist abavayo ne bagamba nti okuzimba ebitebe kwe kutwala obukulembeze. Ebibozi mwabiwulira. Naye ng'oyagala okukakasa nti nze wendi wano ndi mutuuze wa ku kyalo siina gye ndaga, oteekeddwa okugula ettaka n'ozimbako n'amaka. Abantu ne bagamba oyo mutuuze waawo. Gw'atayagala kudduka ggwanga oba ddinyaga lwaki toyina bitebe bya bibiina byo mu regions? Bano bakulaga ffe tuzimbye tetulina gye tulaga. Bino byonna bizze biteeka NUP mu katu mu target. However much abawagizi ba NUP bo basobola obbeerawo ne bagamba nti kino kirungi, abakulu kye bakoze kirungi makula. Abali mu buyinza ne bakipingamiizi kino tebakirabamu bulungi. Bakirabamu kubaswaza, kubasembya, kubalabisa nga bo abataliiwo. Ekiddiridde ki? N'ensimbi NUP oba ebibiina by'ebyobufuzi bye zibadde zifuna okuva mu mawanga ag'ebweru okubayambako okuddukanya ebibiina byabwe, ensimbi zino kati oyolekedde okubeera n'omusango ssemasango ogukutwala mu kkomera okumala emyaka 2 oba okusasula biliyoni z'ensimbi. Tugenda beera nga tuyita mu tteeka lino. Buli muntu asobodde okusomako wano etteeka lino akugamba ekintu kimu: Bobi Wine awedde. Buli asobodde okusomako naawe ky'ogenda owulira agamba kimu: ebya Kyagulanyi byonoonese. However, olina okumanya nti oli yaseetinga peesi kwe batambulira, neno yonna batuuseeyo kubanga abatadde awo nga tetunnaba kweyongerayo. Katusooke tufune ekiwandiiko kino oba etteeka lino lyo ligamba ki. Ebbago lino lye bayise The Protection of Sovereignty Bill 2025 nga lino ligendereddwa oba ligenderera okuluŋŋamya ku nsimbi eziva ebweru w'eggwanga wamu n'ensi z'ebweru okweyingiza mu byobufuzi by'amawanga. Ebbago lino nga ligenderera kuluŋŋamya
ku nsimbi eziva ebweru w'eggwanga wamu n'ensi z'ebweru okweyingiza mu byobufuzi by'eggwanga. Kuliko ebibonerezo ebikakali ddala. Ebimu ku bibonerezo ebiriko ssebo oba nnyabo agenda mu maaso n'okubeera nga wekkaanya omukutu guno. Ebibonerezo eby'amaanyi ebitegeereddwako nga singa etteeka lino linaayita, singa etteeka lino linaayita, bino bye bimu ku bibonerezo. Okutambula, okutumbula ebiruubirirwa by'amawanga amalala, okutumbula ebiruubirirwa by'amawanga amalala. Katugeze, bajja kukukwata bagambe nti gwe okusinziira ku bino by'oyogera, okusinziira ku bino by'okola, tulaba nga interest yo si ya Uganda, ya mawanga malala. Kye bakugamba nti okutumbula ebiruubirirwa eby'amawanga amalala, bagenda kuba nga bakusasuza engassi ya currency points omutwalo mulamba. Bwe buwumbi bubiri, kitegeeza ojja kuba osasula obuwumbi bubiri okutumbula ebiruubirirwa eby'amawanga amalala mu ggwanga lyo. Obuwumbi wabundaba bubiri. Oba okusibwa okutuukira ddala ku myaka 20, sinakindi okusaavinga ebibonerezo byombi, okutumbula ebiruubirirwa oba ebigendererwa eby'amawanga amalala mu nsi yo. Ojja kooti eyinza okukusalira oba ejja kuba ekusalira obuwumbi bubiri, yes, nga bw'owaayo oba okusibwa emyaka 2, sinakindi kino ekibonerezo kitwala emirundi 2, ssente n'emyaka. Okola nga agent w'omugwira, okola nga agent w'omugwira nga teweewandiisa engassi ya currency point emitwalo 5, kitegeeza ke kawumbi kamu. Oba okusibwa emyaka 10 okukola nga agent, kati okola nga agent kyeki? Ojjukira nti nno Mwami Museveni, General Muhoozi n'abalala ba regime apologists bazze bagamba nti Kyagulanyi akolera mawanga g'abazungu. Era interview nnyingi General Museveni z'abaddeko ng'alaga nti Kyagulanyi ayina abazungu abamuli emabega. Kakati lino etteeka ligamba nti okukola nga agenti w'omugwira nga towandiisiddwa, nga teweewandiisa engassi ya currency point emitwalo 5, gambye ke kawumbi, oba okusibwa emyaka 10. Bino byonna bw'obiwuliriza birina gye bikutwala. Ne katweyongereyo, okulemesa emirimu gya gavumenti, okulemesa emirimu gya gavumenti, katutandikira emivuyo mu by'okulonda oba okulemesa emirimu gya gavumenti, currency point omutwalo mulamba. Kitegeeza nti abeenyigira mu mivuyo mu kulonda oba okulemesa emirimu gya gavumenti era nawo anaakwatibwa oba etteeka lino gwe linaakwata
ojja kuliwa obuwumbi bubiri oba naawe okusibwa emyaka 2. Sinakindi ekibonerezo kino kitwala lumu. Emyaka 2 ku muntu kino kya ssekinnoomu. Kakati wano wenjagala era naawe otegeerere nti twava mu kalulu ka 2026 nga bakugamba nti Mwami Museveni ng'ennaku z'omwezi 13 Januari yafuna amawulire era yasula teyeebase nga bamutegeeza ku nkwe n'enteekateeka z'abakulu mu NUP ze baali bayina. Era njagala omanye nti wano Muwanga Kivumbi ali mu kkomera. Avunaanibwa musango ki? Gwa butujju. Avunaanibwa bagamba nga ssekinnoomu. Etteeka wano ligamba nti emivuyo mu by'okulonda oba okulemesa emirimu gya gavumenti ojja kusasulanga obuwumbi obu singa onookwatibwa. Kitegeeza etteeka lino singa weeriri Muwanga Kivumbi yandibadde agwa muno, kubanga bagamba yataataaganya emirimu gya gavumenti, bitongole by'okwerinda. Era bakugamba wano nti oba oli awo singa kati agenda kusibwa emyaka 2, sinakindi ebibonerezo byombi obikola lumu. Katweyongereyo, wabula kino kya muntu ssekinnoomu, wabula ebitongole ng'ekitongole onoosasulanga currency point emitwalo 2, bwe buwumbi 4. Kangeze twogera ku kitongole NUP kitongole singa kinaazuulibwanga nti nno kirina emirimu emikyamu gye kitaataaganyiza naddala mu prosesi y'ebyokulonda oba okubaako mu ngeri emu oba endala gye balemesa gavumenti okukola emirimu gyayo oba okuoperatinga. Ekibiina kino NUP, FDC, DP, JEMA, ebitongole ebirimu ebityo bijja kusasulanga obuwumbi 4, the currency points emitwalo 2. Okuteeteeganya ebyenfuna gamba nga okwenyigira mu bikolwa ebikosa ebyenfuna by'eggwanga. Ebbago lino liwa obuyinza gavumenti okuwaliriza omuntu oba ekitongole okuwaayo ensimbi eziba zifuniddwa mu makubo agatali matuufu. Kakati wano wenjagala era owulirize nti bakugamba okuteeteeganya ebyenfuna by'eggwanga. Wano njagala owulirizeewo okuteeteeganya ebyenfuna by'eggwanga, ebikosa ebyenfuna by'eggwanga. Ebbago lino liwa obuyinza gavumenti okuwaliriza omuntu oba ekitongole okuwaayo ensimbi eziba zifuniddwa mu makubo agatali matuufu. Kakati wano wogenda okkerera ku makya nga babuuza kakati yeggwe NUP mutuwe ku accountability ya ssente. First of all mutubulire muzigyewa okuzimba bino ebitebe bye muzimba wonna we muzimba. Mujje munnyonnyole musooka babulya gye muzigye, then ne mubabuulira zaatuuka zitya n'ebirala ebiringa ebyo. Ensimbi era bakuga nti gavumenti ejja kuwaliriza omuntu oba ekitongole okuwaayo ensimbi eziba zifuniddwa mu makubo agatali matuufu. Nti gavumenti eneekakanga era ejja kuwalirizanga okukwata ssente ezo z'ofunye ezitwale, ezikuggyeko ezitwale. Ne bagattako
si kyokka wabula n'ebintu ebikalu ssente oba eby'obugagga ebyekuusa ku kumenya etteeka lino gavumenti egamba nti byakuwambibwanga. Ebintu ebikalu singa ssente zo ziba zizze mu makubo gavumenti geetategeddeeko geetamanyiiko nga si malambulukufu, eby'obugagga ebikoleddwa mu ssente ezo, oba oguze ettaka, oba oguze kizimbe, oba oguze emmotoka, oba okoze ki, gavumenti ejja biwambanga. Gavumenti ejja bitwala nga. Kakati eryo ly'etteeka erijja. Singa linaaba liyise, ebyo bye bijja okubeerawo. Singa linaaba liyise. Kakati tuddayo tutandike okufuna ekifaananyi. Waliwo NGOs eziggaddwa nga bagamba nti zifuna ssente ziri mu makubo agatali matuufu. Ziggaddwawo mpitirivu. Era twakuwadde n'emboozi wano eya Solomon Sserwanja munnamawulire. Amawulire ge tufuna galaga mbu bali mu munoonyerezaako. Era nga bagamba mbu y'omu ku babadde bafuna ssente NUP z'ebadde ekozesa emirimu nga ziyita sayidi z'eyo y'omu ku abo ababadde bafuna ssente NUP z'ebadde ekolyako emirimu. Kakati okusinziira ku mawulire tetuli sure, but bagamba mbu wandibeerawo okumunoonyerezaako okugenda mu maaso mpola mpola. Ebibiina by'aba Dr. Sarah Bireete biggaddwa. NGOs mu Uganda ziweddewo. Kiki ekitegeeza? Nti ekibiina eky'ebyobufuzi nga tekirina ssente kiba tekigenda kusobola kuoperatinga kubanga ebibiina by'ebyobufuzi bikozesa ssente mpitirivu. Njagala ofuna ekyokulabirako. NUP erina abaana beeweerera, abantu abattibwa, abasibe, erina abantu bejjanjaba mu malwaliro abayitirivu kamala. Nti NUP ssente zeefuna, njogera ku NUP kuba ebibiina ebirala tetulaba nti nno bitulaga abantu baabyo bibayamba bitya. Njogera ku NUP gye nsobola okuweerako example nti tulaba abaana nga badda ku masomero ng'ebaweerayo fees, n'ebawa ebitabo n'ebikozesebwa. Tulaba ennaku enkulu, Christmas, Easter, nga bakuŋŋaanyizza abaana b'abasibe, abaana b'abagenzi abaafa, nga babawa sekukulu, ennaku enkulu nabo basanyuke ng'abalala. Bino byonna tubiraba ku kibiina kino. Singa bakeera ku makya ne baba nga tebakyasobola kurobinga nsimbi kuyimirizaawo kibiina, bino byonna bigenda kuvaawo. Kitegeeza ekiruubirirwa ky'etteeka kino kufukamiza, kuvunnamya bantu bonna abafuna ssente gavumenti zeetayinaako sse. Oba ontegeera? Kakati tuddayo, eryo ly'etteeka. Kakati tuddeyo tutandike okutunuulira. Ekisooka ebibiina by'ebyobufuzi bifuna ssente okuva mu gavumenti. Ebimu tebikyafuna nsimbi nga NUP. Baatuuka omukago baguyita batyawo, bannaye ngwerabidde, nga waliwo okubaganya empawa
NUP efuna ssente za gavumenti oba tezifuna? Ezifuna oba tezifuna? NUP mweri mu mukago oba teriimu? Nga mweri. Naye olw'okubeera nti zino ssente zaali ziweebwa bibiina byonna ebyewandiisa mu mateeka era nga byopareeti nga bikola emirimu gyabyo, balina okuyiiya butya NUP bwe bagijja ku ssente. Ne bakwata omukago ogwa iPod, gavumenti n'egwezza. Olw'ensonga iPod evaawo etya? Evaawo ng'ekibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti kigaanye okutuula, kigaanye dialogue, ng'era ensonga kwe kisinziira nti tetusobola kgenda mu dialogue, tutuule. Emyaka gyonna gye batudde tewali kyali kivuddeyo, wabula mwami Museveni abakozesa bukozesa, n'agenda n'atuula ne banywa akacaayi ne boogera bye boogera, n'avaayo ng'afunye ekifaananyi ky'asobola okusiigira amawanga ag'ebunaayira nti bano banywanyi bange twasobodde n'okutuula ku mmeeza emu ne twogera. NUP ng'egamba ekyo kikafuuwe, ffe tetugenda kugwa mu butego buno. NUP ewangudde all the odds ku mwami Museveni. Mu kiseera nga bakwata Kano Kizza Besigye ne bagamba waayo gwe sigala ewaka, abadde ng'asigalayo. Bobi Wine baakimukola gusooka, ogwokubiri yafuluma ewaka n'okutuuka kati Naku Miranga na Biwoobe bye biri mu bitongole by'okwerinda eyo. Nti atutte gavumenti ku kisenge. Kakubulire nga bw'onaabeera taata ewaka, ng'abaana bali awo, enjala ebaluma, naye naawe nga toyinamu yadde ekikumi, toyina na ssuubi, ne bo oyina obbawo essuubi nti amugume. Natumiza Martin aleeta kawunga, naye nga mazima gali nti obala kutwalirizaawo budde, bagume baleme kaaba nnyo. Nti twagala tukkirize ebintu ebya peninga olwayo tebibangawo mu byabufuzi. Nti Bobi Wine bw'asituka n'avaawo n'agenda ebweru w'eggwanga, etteeka lino limukwata. Etteeka lino limukwata. Lwaki limukwata? Balina bye bakugambira okutumbula ebiruubirirwa eby'amawanga ag'ebweru. Wano basobola omukwatira mu tteeka erigamba nti owaaye, nga bwe bazze bamugamba nti akolera abazungu, basobola okugamba nti ono atumbula biruubirirwa by'abazungu oba eby'amawanga ag'ebweru. Bali abeenoonyeza ebyabwe okujja okubeera nga batabangula eggwanga olw'ebiruubirirwa byabwe ebitali birungi eri eggwanga. Etteeka lino lisigala Kyagulanyi Ssentamu limukwata si yekka, n'abo abagenda okujja baseke nga beerabidde nti obukulembeze bwetooloola. Leero Kyagulanyi yaliwo, enkya oyinza okubeera nga ate kibiina kye leading opposition. Etteeka singa tebalirwana mu Parliament ne litayita, ate nga kiyinza obbeera ekizibu obutayita kubanga NRM yerina numbers. Akakuniza akalala ze ssente. Tukkiriza waliwo ssente zibadde nga ziyingira nga zigenda kukola emirimu emirungi mu bibiina by'ebyobufuzi, ne zino zonna bali mu zizibikira, ekibiina kibeere nga tekirina we kisiza mu by'ensimbi. Ez'ewaka zaagaana, n'ez'okumutendera gw'ensi munnaaye nazo zigaanye. Bajja kutuuka gwe asonda ensimbi yo munnayuganda e Bulaaya ng'osonda NUP etambuza emirimu oba FDC oba DP oba JEMA, nga bagamba ezo ssente tezirina kuyingira ggwanga. Ezo ssente zizze kutabangula ggwanga. Wesange ng'ebibiina by'ebyobufuzi tebikyalina mugongo, tebikyalina we byetaayiza. Kakati etteeka lino bw'olisiriikirira n'olitunuulira bw'oti, lizze lwa muntu omu. Nga bw'olaba Computer Misuse Act erya Nsereko bwe lyajja,
ne zino NGOs zonna bategetinga ze balowooza nti zandibeera nga zeekuusa era zitunulidde kibiina kya NUP. However much bino si bituufu, naye buli NGO bweri amazima amatuufu gali nti abasajja bagenda giggala. Abasajja bagenda kugiggala. Kati kuno kutya eri gavumenti. Kuno kutya eri gavumenti. Kyova natandise nkugamba nti mu bikonde akuba ebingi si ye muwanguzi, akubye point ye muwanguzi. In this matter, njagala okkiriza ogaane Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asibiddwa emikono n'amagulu biddiziddwa emabega, akyali muwanguzi mweno race. Nti ebbanga lyamaze mu byobufuzi gavumenti tekozeeko kigigasa yo ekoze birwana muntu omu. Omanyi waliwo akaseera ekatuuka nga kyonna ky'okola kati kwetaasa bwetaasa. Twetaase tweggyeko omusajja nga totunuulidde biki bigenda kujjirako. Twetaase tweggyeko omusajja atuli mu bulago. Mukadde kano Kyagulanyi yakasuka omuguwa mu buli bulago bwa mukulu. Beetuga bokka nti abaayo akalulu kaali kabi, akalulu kaali kalungi. Mujje mu European Union, mujje mutukakase mu Parliament nti tetujja kusindika muntu. Olwedda omuguwa omusajja agukasukidde gukuli mu bulago, nga kyolina okukola kujja gamba nedda abasajja tebaalinnyayo. Nti mu kiseera nga gwe tokyafuna nsimbi ng'eggwanga nga Uganda, olw'ensonga kuba tusooke tukkirize Bobi Wine asaze obuyambi obubadde bujja mu Uganda ebitundu byonna. Gavumenti buli we yandibadde ekima akasente, omusajja yagamba nti njagala tuteme buli kalandira, buli kataapu akayingiza ensimbi mu gavumenti ya Mwami Museveni. Mukadde kano abasajja bafeesa. Ekyo ng'okitadde ebbali, sanctions eziri mu genda maaso oba ezize ziteekebwa ku bakungu nazo zikosa gavumenti. Kakati mu tteeka lino bw'onaataataaganya ng'emirimu gya gavumenti nga weetaba mu bikolwa ebireetera oba okuyimusa interests z'amawanga amalala, ogwo musango. Nti olwaleero okuleetera minisita oba sipiika omuteekako sanction gwakikoze ogwo musango mu tteeka lino. Gwakikoze ogwo musango. Basenete ba America okuyimuka ne bagamba nti ebyo ebikolwa ebigenda maaso mu Uganda bibi, gwe wenna ataddewo embeera eyo okutuusa baseneta okusituka babeeko kye boogera, ogwo musango. Kitegeeza ne bw'okolebwa ki wano sirika omumwa buli kimu kikolwe kigende nga abakulu bwe bakiteeseteese. NUP, Bobi Wine platform zonna zaalinnyako kuba ye yagamba nti ekimu ku kye tulina okusooka okukola oba kyalina okusooka okukola kwe kutema butaapu bwonna obuyingiza ensimbi mu Uganda. Era yakkiriza Kyagulanyi ne NUP nti singa Mwami Museveni aba taweebwa ssente basobola omuggyako. Emirundi mingi awulikise eddoboozi lye lize liwulirwa okwetooloola ensi ng'agamba mulekeraawo okusponsalinga obutujju, mulekeraawo okusponsalinga tyranny mu nsi yaffe mu abazungu. So Bobi Wine atadde gavumenti ku bunkenke. Kino kisagala tukibuuse maaso, agitadde ku bunkenke.
nti mukadde kano amateeka gatandise okujja. Ojja kubuuza omuntu mateeka ameka agayise mu Uganda okuva mu mwaka gwa 2022 kale. Wallahi nga gafevalinga Munnayuganda gonna gabadde ga byabufuzi. Gonna gabadde ga byabufuzi. Tuziiza tutyono, tuziiza tutyono, tuziiza tutyali nekkubo obutaliyitamu n'ali penetratinga. Ate ne balyoka badduka balabe nga bamutaayiza mu maaso. Bagenda otuukawo ng'ayiseewo. Kati tubadde mu byabufuzi n'amateeka gonna agabadde gakolebwa nga ga byabufuzi. Mukadde kano ebintu si birungi. Naye era njagala omanye gwalaba nti Mwami Museveni yasaba gavumenti z'abakyeruppe zirekeraawo okusponsalinga Milton Obote. Zirekeraawo. Kyagulanyi kyali mu kusaba. Eggwanga gagga naye ensimbi ke zaaganye bagamba owaaye. Omusajja atutadde ku kisenge ebintu tebikyakola. Ng'ovudde ku ki? Omuntu akukuba Lockand International. Naye aba mulalamu. Omuntu akukuba ewaka ne mu kibira ng'atuuse n'awaŋŋanguka naye n'asigala ng'afuuse akayinja mu ngatto. Luli okuwaŋŋanguka kyali nga kyangu. Ng'oli wawaŋŋanguka kiwedde. Communication evuddewo. Tagenda kuddamu wuuliziganya n'abantu. Kaakati omusajja awaŋŋanguka mu ggwanga n'aba ng'afunye mukisa ocommunicatinga n'abantu. Nti ne bw'agamba buli ku makya abeere ng'ayogera nabo asobola. Ne bw'agamba buli luvannyuma lwa ssaawa 2 abe ng'ayogerako n'abantu be asobola. Nti luli omuntu yawaŋŋangukanga ne kiba nga kiwedde. There was no connection. Communication. Nga oli kasita mu mutegula Uganda n'afuluma kiwedde. Leero otegula omuntu n'akufuukira akagumba mu bulago. N'akulakira ne wejjusa n'ogamba basinga yasigadde wano. Anti kati mu budde buno Kyagulanyi gy'ali yeri abavujjirira ensimbi. Luli abadde alinnya n'ava ne Uganda kati takiyita yeetaaga kulinnya. Ne bwakeera ku makya olumala okusenya n'anaaba bulungi nnyo ng'ayolekera ku ofiisi gye yeetaaga. Ate alina access. So mukadde kano ebintu bingi bigenda kukyuka. Bingi nnyo nnyini ddala bigenda kubeera nga bikyuka. So njagadde nzije tusooke tutemeeteme tuyite mu nteekateeka ey'etteeka eryo naawe osobole okubeera ng'olimanya era ng'olitegeera bulungi. Lijja ate nga lino lisobola okuyita. Kugambye gwe mu myaka 5 olina ebitebe 3 obuzaayo kimu omaleyo regions z'eggwanga. Gwe bakubira abantu bonna n'obajjanjaba. Gwe bakwatira abasibe naye ng'olina osobola okubakyalira buli kadde. Lwaki temupowa abasajja mmwe abannuupu? Oyinza okuba omusajja ebikonde n'okuba bingi byakafubutuko kimu kwega n'otuuka gwa amaanyi ne gakuggwa n'oga naye musajja gwe lwaki tokoowa nga gw'ogamba alinga atandika obutandisi. So byebyo byenjagadde tutunuulire naawe obimanye obeeko ky'obitegeerako. Sisuubira nti tugenda sukkako wano. Njagala kwebaza wenna atambudde naffe nti weebale nnyo weebalire ddala okubeera nga otugoberedde. Omukutu gwa DPTV Uganda yenze Sajjime, mbadde ne Morgan Kulenzi era yali ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abampeere bye musinga okubeera nga mwagala. Mubeere bulungi, tusisinkane mu update ezigenda okubeera nga ziddako. Peace.